We went to school. You make fake rulings, restless. How do you tell me to make a visa application? When are you coming back to school? When are you coming back to Obukambwe n'obusungu wamu n'ebigambo ebikaawu byolabye tutandise nabyo ku katambi kano bye bigambo ebyogeddwa omukulu looya Mabirizi Male bw'abadde aleeteddwa mu kooti olunaku olwaleero ng'okusookera ddala ayogedde direct mu maaso g'omulamuzi n'amugamba nti mukola ensala eziri fake ezitalina wa wezisimbiddwa oba ezitalina makulu bwe bwandibadde okiyita mu lulimi Oluganda wabula ojja kujjukira bino Male Mabirizi okubyogera mu busungu obw'ekituyi era ery'ekika ekyawaggulu abadde aleeteddwa olunaku olwaleero mu kooti okutema empendawenda n'okulaba butya bwe basobola okuba nti bamuwa bail akomewo addemu okuba nti alya butaala. Please, Your Worship. Richard Biibino. Male H. Mabirizi H1 the applicant stands charged with 2 counts of malicious information and 2 counts of hate speech under sections 28(1) and 2 and 26(1)(a of the Computer Misuse Act, Part 96, allegedly to have been committed against the Honorable Chief Justice Xavier Flavian and Justice Musa Sekana. He took plea and denied the charges. Through his advocates, Counsel Asimo Anthony and Counsel Eddie Nambulu from the Uganda Law Society Legal Aid Clinic, and Counsel Yasin Sentumburunyagomba from Escala Associated Advocates, the applicant exercised his constitutional right to apply for bail, and he did so vigorously. The state, through Mr. Biibino Richard, Chief State Attorney, and Ms. Keko Joan, Chief State Attorney, opposed the application and prayed that the application be dismissed. Submissions. Counsel Asimwe to the applicant submitted that the application is brought under Article 23(6) of the Constitution, which gives the accused person a right to apply for bail pending hearing of the case. Objected to Mr. Chilazo Nasa as a surety for the applicant because he appeared in this very matter during plea taking as counsel for the applicant. The second surety that was objected to was Sebaduka Rukayat, and prosecution submitted that her introduction letter indicates that she's a resident of Wakiso, which is out of the jurisdiction of this court. Bigambo bya mulamuzi ebadde embeera ya kusikangana miguwa naddala mu layini ey'ebyamateeka engeri gye kiri nti n'omuntu eyassibwa looya mulamba Male Mabirizi. In fact Male Mabirizi olumuleese mu kaduukulu ka kooti mu kaguli nonta akaduukulu olumuleese mu kaguli ka kooti asoose kubuuza wa mulamuzi n'amugamba nti wasuze otya omulamuzi era n'omulamuzi n'amuddamu buterevu. Omanyi Male Mabirizi ekkomera wamu ne kooti yabifuula bintu bya bulijjo. So olunaku olwaleero tubadde ku Buganda Road Chief Magistrates Court era nga looya Male Mabirizi abadde azze okuba nti awulira ensalawo ya kooti kuba oba enaamuwa bail oba temuwe bail, wabula gye bikkidde ebintu nga si birungi oluvannyuma lw'okubeera nti kooti
ezudde nga mu application oba mu kusaba kwa bail waliwo ebitaatuukiddwako. They failed to meet a key legal requirements, including the submission of valid identification documents. Kati mu kwati olunaku olwaleero omulamuzi Rita Newumbe Kidasa yabadde akubiriza kooti eno olunaku olwaleero. Omulamuzi agambye nti okusinziira ku ssemateeka waliwo ebibadde tebiri birambulukufu. In fact abazze okweyimirira Male Mabirizi babagambye nti national ID zaabwe zibadde zaggwako. Expired date ya mwaka gwedde 2025. In fact n'omu ku bazze okweyimirira Male Mabirizi olupapula lwa LC lubadde lwa Wakiso. Kati kooti nemugamba nti ffe jurisdiction yaffe tesukka wano, tetusobola kubanga tukkiriza oyo yazze kweyimirira. Ojja kujjukira nti emisango Male Mabirizi gyabbinkana nagyo mulimu counts 2 ogwa malicious information ne counts 2 eza hate speech. Bantegeeza emisango ebiri gye misango 4. Spreading malicious information mukadde akafaananako bwe batyo gye misango ng'omuntu eyazibwako emisango gino oba abazibwako emisango gino kuliko saabalamuzi oba akulira essaawa zino ndoza tuba tumutwala nga akulira abalamuzi mu ggwanga. Chief Justice Owekitiibwa Zeija Flavian ye yatuusibwako emisango gino wamu n'omulamuzi Musa Sekaana, era nabo bayita mu bannamateeka abaabwe okubeera nga baloopa Male Mabirizi. The application is lacking in terms of content relating to a copy of the applicant's identification document as required by paragraph 12 of the Constitutional Bail Guidelines. On that premise, I hereby dismiss the application for non-compliance with paragraph 12 of the Constitutional Bail Guidelines. Ebimu ku bibadde ebigambo ebyogeddwa omulamuzi omukyala Kidasa ng'agamba nti waliwo ebibadde tebituukiddwako. Okusinziira ku ssemateeka akkiriza okuba nti bawa omuntu bail, wabula bangi kibatabuddemuko naddala ku kya national IDs ogamba nti abadde bazze beeyimirira oba okweyimirira national IDs zaabwe zibadde zaggwako. Kati abamu nga balowooza bagamba nti nira osanga yatuwaayokko akadde okubeera nga identifications zino zikyakola mulayini efaananako bwetyo. In fact ndabyeko munnamateeka oba lawyer Kiza Eron omujjukira munnamateeka wa Dr. Kiza Besigye awandiiseko awo ku mukutu n'agamba if he has no ID why not rely on his voter ID or some other official identification. Nti omuntu national ID webanga tekkirizibwa nti oba eri expired lwaki omuntu oyo tebamukkiriza n'aleetayo kale ID endala. In fact n'omwaka gwa 2022 Male Mabirizi oyo bamusindika emyezi 18 mu nkomyo lwakulumbagana era abamu ku bakulu mu ssiga eddamuzi. Mujjukira mu 2022. So mwongere okuba nti musabira omukulu Male Mabirizi bamuzizaayo paka ng'ennaku z'omwezi 2 March balaba ate osanga lwalidda alibaawo n'enkyukakyuka. Kale bwe tuba nga tuvuddeko awo abamu ku bakulu ab'ennono y'ekinnansi olutalo bano abafa abawa ne Uganda olutalo lwa Iran ne Israeli baaluyingidde dda era nga jjajja Jjumba aligaweesa agamba nti ez'entalo eziri mu Iran ebyagenda bikolako. Era mbakakasa nti ngenda kukkakanya olutalo olwo mu butasukka nnaku 7 ennyonyi zijja kuba zizzeemu okutambula. Ekyo nze nkyogera mu butasukka nnaku 7 okuva kati ennyonyi zijja kuba zisituka nga zitambula. Ndi mukola obutaweera enkya ngenda kuteekako endiga. Olunaku olw'enkya ngenda kussaako endiga nga nsabira amawanga ago era mbakakasa
nti ngenda kukakanya olutalo olwo mu butasuka nnaku 7 ennyonyi zijja kuba oyo ye mukulu gwe mumanyidde ddala obulungi ba wasenga kulannama yagambye mbu zino ntalo Irani erwana na Isirairi mbu simanya Amerika wacha ngenda kuteekako endiga njiteeke ku kyoto we mulaba oba olwo olutalo lunaddamu okubeera n'amaanyi yadde okuba nti nno lufufugaza ensi nga bwe lugitadde ku pressure. Kati awo we tuvaawo waliwo omukulu omulala gw'olaba ku screen Haji Jafari oyo munywanyi nnyo wa Kasuku awo. Omukulu ono naye nno gye buvuddeko Haji Jafari yagambye nti olutalo olulwolaba olwa Irani wamu ne Amerika nti we tuteegendereze nnyo nti luyinza okufuuka world war oba luyinza okufuuka sematalo. Mwawulirako sematalo yasooka n'owookubiri, world war 1 world war 2 ebyo bwe bityo. Era n'agamba nti ensi zonna mu bbanga eritali lyawala zigenda kwenyigira mu lutalo luno. Katale Jjajja Jjumba aligaweesa yatugambye olutalo lwo lugenda kukakkana n'ennyonyi ziddemu okutambula yonna gye zaasibwa. Katale ye Haji Jafari agamba nti olutalo luno lwandifuuka world war era nti amawanga gonna agasinga gajja kulwenyigiramu. In fact agamba nti ng'akozesa amaanyi ag'enjawulo ye yali ebintu ebimu yabiraba dda era ayina we yagambira nti mu UAE Bulaaya, Europe, America nti zijja kukosebwa nnyo. Era n'agamba n'ogamba nti abantu abatatunuulira nnyo bunnabbi bwe bajja kwejjusa. Ate naddala abali mu kyondo kya Bwarabu eyo yagamba nti ebintu bijja ne bamutunuulira batyo. Yagamba nti ekijja si muntu. N'agamba n'ogamba nti abantu abamu bajja kutandika okukola ebiraamo mu maaso awo. Naddala nti bannayuganda abali ebweru. Era agamba nti ye kyasinga okuba ng'alaba nti abantu mu Afirika wano bo bayinza okulusimattuka naye nti abantu bali mu Buwarabu, Bungereza, biki eyo ebintu nti biyinza okutabukira ddala. Okawulidde akantu ako kati ate oli yatugambye ebintu bigenda ttereera. Kati ate ono atugamba mwenyweze ekijja si muntu. Kati gwe londako woogwa naye ng'ensonga zeezo. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi
era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.